Je baliko Kadama TV ssibu nsubire muri bulungi kojja omundabira. Nkusindikidde vidiyo ya muganda wange oyo olaba ekyo kyayimiriddeko kabadaye naye bino ebintu bazimba buzimbi oba nkiyite kiringa kiseminti oba bakikola mu ki naye si bigumu n'akamu kuba babikwatisa ggulu. Ne muganda waffe engeri wayimiriddemu ne waggulu gy'akutte olaba waakutteye ebimeeza oba nkigambe babiyimirizaawo buyimiriza ng'onagamba nti otaddewo kabaddayo kati ekyo kyalinnyeko kisinki nakyo bakikwatisa ggulu wansi eyo gye tuteeka ebikopo bugindi bwabwe obwakaawa caayi biki naye yagamba yeeteze akyalina mu pujaama oba vidiyo agikutte ku makya oba buno obunyogovu bwe tulimu kati oyo ng'omuwalabu ng'amenya effumbiro lye ng'amusala omusaala n'ekyo ekintu kyennyini kisobola omusala kuba simanyi nangeri kimwe baakikola oba baakikola mu ki tekitegeerekeka sobola kulimba nti baakikola muno kuba kiringanga kye bakola mu tales ate si tales naye we yayimiridde waggulu akutte vidiyo agitadde ku tiktok etambule buli wamu paka we n'atuuka ku mukama we kati ng'akigwamu nga amenyeka n'okumusala ng'omuwalabu amusala omusaala ng'ayasizza ebintu bye ng'ajja ku tiktok ng'agamba asaba buyambi bwa woofiisi wuuyo muganda waffe simanyi banaye baana kye baliko oba nze kiki nze vidiyo ne waaba wabweru sisobola ne mu ruumu yange nekuba bwekubi bifaananyi naye sisobola kukwatira mu vidiyo oba nze ntya oba kukuuma buntu bulamu simanyi ne we tutambula mu hotels wakuba neeno tutambula bano bakyakaze bendimu nesobola nakwekubirayo ebifaananyi wadde kukwatirayo vidiyo ate nga baŋŋamba bo ne bakwata ne bakola ki naye nga nze ndi byange wuuyo onaamala nga gy'asaba buyambi kati oyo omuddamu ki tonda atusaasire nze kye neewuunya oba bapya baakajja